enyiga kuba nzo kumpa ezo sente namala funa boss owokumeka owokubiri eyangula we nafuna boss yali angamba kulabirira abaana baali babiri ne tusayininga nengenda kuba oba ogenzeeyo ng'ogenda wa boss okubiri osoka kubeerayo wiki namba omugezese oba anakukolera oba takukole ki takukolere n'ekyanjako enviiri ku mutwe ngoye mukama wange oyo yangula ogwokubiri yali anguze kunsaddaakira nnyumba yaabwe balina amasabo obanga mukaaga n'ogalongoosa ebintu ne bikwambala ebintu ne banga ebikutuga emijini ne giba nga gikozesa ng'omuntu n'omala n'okumala nga gikozesa mukama wange najja naninye mabega eno ku mugongo omukazi natandika okulamiriza naye nga sina kyensobola kwekolera wabula okujjako okutunula n'okuwuliriza kyakola natandika okulamiriza mu kulamiriza okwo nawulira omusota nga gunyingira omunene gwonna ne gunyingira mu kuba nga anyingizamu omusota nga mpulira negayirira Katonda ne mugamba ai Allah nyamba kyonna kye bakola na kyonna kye baagala okunkozesa saba onsaasire kuba gwe Katonda eyandete Saudi gwe Katonda eyanyamba nga wandeta n'onjije Uganda nga ndi mulamu njagala era onsaasire onzije Saudi nga nkola ki nga ndi mulamu gino gyonna emijini gye banyingizaamu nsaba ogikole ki oginsomose era omusota nawulira nensoma oddua nempulira omusota nga gukola ki ekyensuti kino nga kimbuukamu naye nali ngenda mukubira ku ofiisi ne bambaka ne baŋŋamba totuleetera wano obuzibu omukazi n'adduka ebweru n'afuluma ne muganda we ne bagenda ne bankwata ku accommodation ne bansiba omwezi mulamba nga banjigyeko essimu bansibidde mu kasenge omwafiira abaana abasatu be nali mmanyi nembeera omubwomu nga tewalina gwe bakkiriza kundaba ndi wakati w'ekizimbe siina gwe mpuliza kaabaani amanya gange nze Amita Shams nga nzaalibwa Tororo Mawundo nga kitange ye Odongo Victor nga nzaalibwa omukyala bamuyita Nankabirwa Robina Kamya. Tunyumiza olugendo ebweru watandikira wa okugenda ebweru nalabira ku muganda wange nga yayitira mu kampuni gye bayita BM Forex Workers nge ebiseera ebyo yali esangibwa Lunguja naye saawa ze ensangibwa Lubaga ng'esangibwa Lubaga saawa zinene. Muganda wange yansikiriza okugenda ebweru era yandagirira kampuni eyo. We natuukayo tebansaba ssente, bansaba national ID ne bansaba national ID ya muzadde wange ne next of kin. We nabitwalayo ne bampandiisa then ne baŋŋamba nja kudda n'emitwalo ebiri egy'ebifaananyi ebiri kitundu. Era yo naddayo ne bankuba ebifaananyi n'enzira ewaka. Mu kudda ewaka kyantwalira ebbanga okumpita okugenda ku passport twagikolera Mbale gye twagikolera twali abaana bangi era we twavaayo wayitawo nagendayo mu Gwamwenda nali okulinya ennyonyi nagirinya mu Gwokusatu nga guggwako mu Gwokubiri nga guggwako 2021 mu Gwokubiri nga guggwako. Twagenda ku office nga batuyise batwala mu bitendera nga waliwo ababiiti nga waliwo n'abewesaamu. Kati nze nali wawesaamu
ababiti bagenda ne wasigalawo k'abaana 5 abewesa mwe twatuuka okugenda batwalako abaana bali batutte ne batuteekawo abaana 7 kati lutu yaffe okugenda batugata n'ababiti n'abewesa mwe tugenda abaana 12 bwe twatuuka e Dubai bwe twayawukanira abewesa mwe ne balinnya ennyonyi egenda e Jeddah gye twalinya abewesa ababiti simanyi nnyonyi gye baalinya kuba ffe twabaleka Dubai ne tutuuka e Jeddah ne tulinnya ka bus paka ku office bwe twatuuka ku office twatuukayo obudde bwa kiro era ne batwala mu accommodation gye twasula enkeera babosi baffe ne bajja ne batunona naye kiro ekyo kyennyini kye twatuuka baanona abaana 4 ne tusigalawo abaana 3 kati enkeera ffe ne bajja naffe ne batukola ki ne batunona nze gwe basooka okunona nendekawo bannange 2 nkulekawo bannange 2 nze bosi wange yali muzeeyi eyannona era abaana kumbogola gye yabogolera aba office nenjogera gye yayogeramu abaana bonna bata ne bambuuza naye gwe gy'ogenda onaasobolayo konza anja sobolayo kankole ki kangezeeko nentuuka ewaka ne banyaniriza newayita ennaku ennungi 2 ku 3 muzeeyi natandika okuntulugunya natandika okunkuba nga abeeraawo oba nakutuma ekintu nakuba ogukondo oba oguyi oba ogugo gwabakute gino emigo gye batambuza neŋŋamba owaayi kansirike kuba awo abaana baali baŋŋamba nti toleekananga na Muwarabu mu kiyumba kye wesaawo ye yabaki mukama we waddembe okutta waddembe okukolako ekintu kyonna kyakola ki kyayagala ate tosobola muweera mateeka mu nnyumba ye nempuliriza nenguma nenkola naye nalaba kisusse nga nkuba mashini baŋŋaanye okuddamu ojjozesa nga nina kukozesa zino ngalo nezituuka nezoonooneka nga zino enjala zaagala kuvaamu nenkubira aba office ne babayita ne bantwala naye bakama bange baŋŋamba ndeka ensawo jasi baŋŋamba tugendako mu katawuni samanya tino tugendako ki ku office ki office eyawesaamu eri Kamisi gye watuukira mu kusooka gye natuukira e Kamisi bwe twatuukayo ne mbabuulira obuzibu bwange ne mbagana ne wensula bansuza mu mpewo nga omukyala weyeekyanga neyekyankuula ng'agenda kugalawo ruumu yange nga nsula mu kwaga amadaala netuukayo ne mbannyonnyola ne bababuulira kati bo aba office ne bambulira ne baŋŋamba ddayo okole bajja kukola ki bajja kukyusa ate we naddayo embeera yasagguuka busagguusi ruumu yange ne bagigala ne bansuulira gundi buno bubeera nga otufalisofaliso buli bulangiti ku maddaala n'engoye zange n'ensawo era ebifaananyi mwe ebiri omwo mu ssimu gye nakwata we nali nsula ne mbakubira kenyini nakubira nanyini office Mr. Tamal ne mukubira ne mugamba nsula bubi nangamba lindako omwezi guggweko tugenda mu yidi ne mbagamba bano njagala kuvaawo ne bagana ne mbagamba kale mwagala kulaba mulambo ne ngamba kati committing suicide ndoza lwe munategeera ki kyenkola ki kyempitamu ngamba sindikira message ku imo kuba WhatsApp ne obasindikira message oba ne obakubira tebakola ki tebakwata nemba sindikira message Mr. Tamaru kenyini nakubira bakama bange bakole ki banzizeeyo ngolonkozeeko omwezi gumu n'ennaku 8 we natuuka ku office kolo we nategera ntigenda ku office na parking akuba bana baŋŋamba nti woleka ensawo emabega ate wona addayo bajja kuttana buki busi kuba embeera ogirabye esagguuse just lwe mugenze ku office ne bakola ki ne bababuuliriramu embeera esagguuse kolo nagenda ne bbaaga yange omwami n'agamba ndi mubi nnyo saagala kukola naye nga nakolanga okuva ku makya paka ssaawa 4 ez'ekiro nga towummuddemu omwami n'agamba ndi mubi nnyo kabansazise tiketi banzizewa e Uganda aba office ne bambuuza okyayagala kukola oba ne mbagamba nze njagala okukola naye siddayo eyo bankyusiza ekiyumba
ne bantwala gundi mukama wange nasasula sente n'awaba office sente zange ndoza gwe musala gwe nasooka okukwatako era gwe nasembayo okukwatako nga ku office kubanga lyemmazeeyo baba akakadde kamwe emitwalo 24 baba akakadde kamwe emitwalo 22 ebiri ne bagikola ki ekyo neŋŋamba akankyesonyiwe kasaba mpaddeko ennyingi already nayina gundi amabanja genino sasula okugulira jjajja wange eddagala nenzisindika mu gula eddagala n'okusasula amabanja genalindese Uganda sente nezigwawo n'okusindikira maama wange kati awo ne bantwala ku accommodation nabeerayo weeks zaali ennungi 2 naye ng'embeera ya accommodation yenyiga nga toyina sente enyiga kuba nze okumpa ezo sente namala funa bosi ow'okumeka ow'okubiri eyangula we nafuna bosi yali aŋŋamba kulabirira abaana baali 2 ne tusayininga ne ŋŋenda kuba oba ogenzeeyo ng'ogenda wa bosi ow'okubiri osooka kubeerayo wiiki namba omugezese oba anaakukolera oba taakukole ki taakukolere naye nze we natuukawo nawulira nga sigenda sobola kukolawo naye ne baŋŋamba olina okukola ki kuba babosi batono ogenda kubeera ku accommodation bbanga ki nenzikiriza nenkola mu kukola bosi yali tampa mmere bwe buzibu bwe yalina bayombayomba tasiima byokola oyina siiba na mwana ng'omusitudde okuva kumakya paka webuwungeera ate ngeno olina okukola ki okukola emirimu neŋŋamba waayi kuba nakubirako sisita wange nemugamba kangume nkole ki nkole kuba kyekyandeeta we walungi weŋŋenda okufuna nenguma nenkola nekyanjjako enviiri ku mutwe ngoye mukama wange oyo yangula ogwokubiri yali yanguze kunsaddaakira nnyumba yaabwe kyekyammalako pulaani era we nakitegeera natuwulira nga ntidde netandika okukaaba nzeka nenejjusa olunaku lwe nagenda e Saudi nenejjusa n'ekyantwala e Saudi nenkubira sisita wange n'agamba guma lwali lumu omukyala engeri gye yali tanzikiriza kufumba nandetera omwana kumakya zaali saa 12 neŋŋamba naye twasuze enjala bo balya babeera n'ebyokulya byabwe mu bisenge byabwe balya n'abaana naye gwe omukozi tolina kukola ki tolina kulya nenkera kwolwo nenkuba obugi bwa otis era bwe nanywa bwe nasembako nenkuba obugi bwa otis nenywa n'omwana neŋŋamba omwana kamuzeeyo akole kiyeebake kuba obudde bwali bukyali omukyala we yategeera nti nzizeeyo nebasiza omwana kuba namwebasa mu ddiiro nze nali nsula mu ddiiro lyabwe ng'ate ekisenge kiddako mwe muli amajiini gaabwe kale sitaani wamwe mwe bakola ki mwe bamukolera neneebaka nentunula ku kisenge ewali omwana nempulira kuba nali seebase nti nzibirizza nali mpulira buli kyegenda wa mu maaso ng'omwana yeyeebase nga just bumudde mu buwummuzi omwana neyeebaka kati ngenda okuwulira nga kano akakulu ka myaka 4 kajja kaggulawo mpola nga kanningizaako nga kalooza siwulira nga kaddayo kakagamba maama waako Shamusi akoze eki Shamusi yeebase nasiriikirira neŋŋamba yimba badde banjagazaaki nali wayitawo eddakiika zaali ennungi 5 mukama wange najja naye mu kujja nali freezinze nga nninga mulambo naye nga mpulira n'okulaba nga nkola ki naye nga sisobola kola movement yonna wadde okusitula olulimi wadde okusitula omukono naye nga buli byonna bye bakola mbikola ki mukama wange najja nanninnya emabega eno ku mugongo bwe nali neebasa kuba nali tunudde ku kisenge bwe yalinnya emabega ku mugongo nadda eno emitwetwe yewali eddinisa kati ng'empewo efuuwa abaya gyayambadde yali ya black efuuwa abaya egiza mu maaso gange njiraba omukazi natandika okulaamiriza naye nga sina kyensobola kwekolera wabula okujjako okutunula n'okuwuliriza kyakola natandika okulaamiriza mu kulaamiriza okwo nawulira omusota nga gunnyingira omunene gwonna ne gunnyingira naye ekyensuti kyakola ki yali enyingiza emisota 2 ekyensuti kye kyakola ki
kyagaana nempulira ekintu nga kimbuukamu mu kubanga anyingizamu omusota nga mpulira negayirira Katonda ne mugamba ai Allah nyamba kyonna kye bakola na kyonna kye baagala okunkozesa saba onsaasire kuba gwe Katonda eyandete Saudi gwe Katonda eyanyamba nga wandeta n'ojja Uganda nga ndi mulamu njagala era onsaasire onzije Saudi nga nkola ki nga ndi mulamu gino gyonna emijini gye banyingizaamu nsaba ogikole ki oginsomose era omusota nawulira nensoma oddwa nempulira omusota nga gukola ki ekyensuti kino nga kimbuukamu nekigwa ebbali omukazi n'asemberayo bwati n'atomera ekisenge n'addamu n'alaamiriza nga tebikyakola omukazi kwe kuwulira obusungu n'afuluma mu kufuluma era yandeka nkyafurizinze nga sisobola kukola movement yonna n'agenda n'akyusa engoye n'alyoka akomawo nakuba bwati ku luggi nendyoka nsituka omulundi gumu n'anyombe saa lwaki tokola mirimu biki kati ye balooza simanyi Luwarabu nakubira sister we namugamba muyingizaamu omusota era ndi mumutuma ndi mumukola kino naye ndaba obwongo bwe bukyaliko nekyeka obwongo bugenze ne mutunuulira nensirika nengamba ono sigenda leekana naye kantume buli kimu mbeerenga ki ng'omawube nti ngoberera bugoberezi naye nze nga manyi ki ekikola ki ekituufu era wayita ebbanga essaawa eziwera nenkubira sister wange nemunyonyola nangamba nze tolina kyonyinyonyola kubanga nange kennyini ebyo byabinkola abikola ssaawa 3 ez'okumakya ne ssaawa 9 ogw'ekiro nangamba byonna byoŋŋamba mbimanyi kuba nze mu kiyumba gye natuukira byonna baali babikola nga nze nasulanga mu ssawo naye nga mukadde ajja nanneetooloola naye nga ntunula ndaba era nanyingizangamu ebyo byonna byebyakoze byonna babikola ki babinkola naye gwekanya nnyo fukamira osabe Katonda we yekka yajja okukusaasira kati nabeerawo ekiseera ekiwera nabeerawo weeks zaalinga 2 mukama wange nankwata nantwala ku nyumba gye banguze okunsaddaakirako mukama waaliwo Muhammad oyangula ogwokubiri omusajja b'omukyala bonna ababiri ko omusajja yali doctor ng'omukyala teacher lecturer bankwata babiri ne bantwala ku nyumba naye tuba tugenda manya twasanga bazadde baabwe nga bava kujjayo magi oba baali bakuva kujjayo magi oba baali bagateekayo kuba ennyumba like sigamba nti baali balundiramu nkoko titunagamba nti enkoko gye zikola ki titunagamba nti enkoko gye bazirundira ennyumba yali mpya nga bakyagizimba nga n'abazimba kyakola ki bakyaliwo okitegeera kyandetera okufumitiza nti baba bava gatwalayo butwazi oba kiki nensirika benyini ne bankwata ne bantwala paka ku nyumba ng'ennyumba weri tewali baneiba nga ne bakuta bakusuula mu biwonko emabega eyo waliyo bingo teri muntu ayinza kutegeera nti ogyoli teri muntu ayinza wadde okuyisayo ekigere teri bwetwali tukomawo nembawulira nga bagamba mbuli tugenda musaddaaka ddi kati mukuwulira ekyo nakankana nabula okwefukira mu mmotoka nentya nensirika neŋŋamba naye Mukama simanyi ki kyewandeetera twayitawo ennaku nga 3 ne tugende wa muganda w'omuwala Kaminsi muganda w'omukyala era nasangayo munnayuganda kuba ye yali abaluddemu mu kusangayo munnayuganda ne tubawulira nga boogera ng'omukyala agamba kuba omwami yali agenze Egypt kuleeta byakukozesa ebyokunsaddaakisa ne bawulira nga bagamba n'omuwala mugenda musaddaaka ddi era mugenda musaddaaka mutya omukyala omwami yagenze Egypt kuleeta ki kuleeta bintu bigenda kukola mu kusaddaaka bigenda kukola mikolo kati omuwala kwe kujja n'ambuuza naye okimanyi bagenda kusaddaaka oba mpulidde bubi ne mugamba nkimanyi kuba ne research twagenda ku nyumba ne mbawulira nga bawigera ku kyokusaddaaka
nangamba weetereze bwekiba sikyo saba nnyo oba sabodde ku office kati ndowooza mission ey'okunsadaka yali kubanga tebampa mmere ne bamala wiiki namba nga sirya mmere fumbiro baaliggala nga nina kunywa kintu eki mazzi gokka ge gaaliwo ate gano ag'omutooyi nga ge nnina okunywa nensiriikirira omukyala ntandika okuŋŋamba kola emirimu ng'amaanyi gampedde ne mugamba nkubulire mama sikyasobola kukola mulimu nagumu naŋŋamba nkugambye kola ne mugamba sikyasobola kukola wonampa emmere ngenda kuddamu nkole ki ngenda kuddamu nkole nga omwogera mu lulimi ki nga twogera mu luzungu ne mu luwalabu ne mugamba wonampa emmere ngenda kuddamu nkole naye sobola kola ng'amaanyi gampedde sirya nangamba okakasa bulijjo tolya ne mugamba naye mama mwe mulya naye nze mumpe emmere mundeka kunywa amazzi n'effumbiro muliggala ebisumuzo mutambula nabyo nangamba ojja gikola nagenda najjayo engoye nazinkubirawo nti njoze ne mugamba sigenda kukwata ku kintu nakimu kuba awo nali njogera ndi mugumu nga nkimanyi awo nabalaga nti gundi wenamanya nti baba agenze nga nkimanyi tulimu babiri musobola ne mugamba njagala kunziza ku office ko ye tojja kudda ku office twakugula sente nyingi twakuteekamu sente zaffe nyingi ani kogenda ofiiririza ko nze nzira ku office oba sekyo tujja kwekubira wano omukazi kwe kugala oluggi nagala oluggi lw'eddiiro ne bandeka mu kakuubo akafuluma ebweru ne mbeerawo nakubira buli omu nenkubira office nga yamblokinga in and out office ekyagireetera okumblokinga nali nabakubira before nembagamba nti omwana mpayiriza nti njagala mukola kinkutta akambe njagala musalasala maama we nebagala okunkolako eki effujjo mukubira office waliyo munnauganda baali bamuyita Judith nebampa Judith nemugaa Judith wano nemereddwa sigenda sobola kola tebampa mmere omwana mpayiriza nti njagala kola ki njagala muto buzibu bwonna bwe buntuukako jjukira bano abantu omwana kasayogera nti obadde oyagala mutta nawe bakukola ki kuba kiba just olaba okumukuba obukubi kikussa naye kati omwana yagende nti bagala kukola ki Judith yagamba bugambi gwe tukimanyi toyina byakukola najjako essimu nakugamba aba office bonna ne bamblokinga Judith nga akola ku office eyo yali mufumbi naye nga atera okujjawo ku office okutuulawo nga waba amaze emirimu gye atera okujja ku office okukola ki n'atuulaawo engeri yali amanyi obulungi yo oluwalabu abaluddemu ng'olumu gwe batuwe ne tumugamba nanyonyola abaki abawalabu Judith we yamblockingisa nenoonya engeri yonna ey'okuvaayo nembula kwe kufuna enamba ya human rights najijja na ku WhatsApp group ey'abaana be twagenda nabo ebweru ekibinja kye nagenda nakyo ekyawesaamu be baginsindikira human rights ye Uganda nenjikubira mugikubira bali ne baŋŋamba leta sente nembabuuza ndete sente zaaki ne baŋŋamba leta emitwalo 2 konze sigayina nembakubira ebifaananyi nga nkozze ne bafuna ekisa okitegeera kyeka baali baagala kulaba oba nina sente basikola ki kuba nabagamba nina sente za mwezi gumu naye bakama bange baganye zikola ki ozisindika ate mu kiyumba tebatukiriza kubeera ne sente kuba zikussa nga mbagamba basindikire sente baganye mbagamba basindike sente zange bakola ki baganye nembagamba kati nabawantya sente nga sente zange baganye zisindika kwe kubakubira ebifaananyi nze nanga nkoze ne balaba nga nkoze empeddewo nembagamba mulabe wenfaanana Siriya nywa bunywi mazzi ate sente nzijjewa zembambawa kobo tubadde twagala kukola ki kulaba oba kituufu nga woogambye titebasindika sente zokutula oba sente oziina ku ssimu ne bakkiriza ne bansaba enamba ya mukama wange ne bagamba mbawe namba ya office ya Uganda ko ya office ya Uganda tegasa saawa zino kuba bosi bagenda okujja mu kiyumba waba tulayo enamba ez'abakama abo babiri otwene enamba ya office yakujja e Uganda gundi eyo gye watuukiramu zonna nenzibawa ne babakubira mukubakubira mukama wange nanziza ku office wadde yali talina optional babatiisizza okubasibya ne bakolako ekintu kyonna
then bakama bange olwamala omukyala kenyini yanzizayo ku office lwali lwakutaano nga ye omwami akyali Egypt. Omukyala bwe twatuuka ku office ne mugamba ffe tetukola lwakutaano muzzeeyo, ne mugamba siddayo, ne baŋŋamba ddayo ojja kudda enkya, ne mugamba bwe banzizayo ne banzitirayo office negamba talina kyagenda kukolako. Bwe twatuuka tetwaddayo gye twali tubeera kuba twali tubeera saati obaida, twagenda wa muganda we Kaminsi we twabeera, ne batandika okugamba nti ndi sitaani, ndi devo, sisoboka, ndi muki, nava e Uganda nga kyekindimu olwokuba balemereddwa okunsaddaaka. Kati bo balowooza nti nvuddewo, kuba omukyala yagamba omukozi oyo gwe twasangawo Munnayuganda, namugamba oyo mukwata omutwale mu ruumu yo eya waggulu. Kati nze nemugamba twalayo ebintu nsigala waki wano. Era omwana yanzibira kubuzi emu n'amazzi bye nalya okumala ebbanga lye nali mmaze, wakati awo nali ntambuza wiiki emu n'olunaku lulamba, n'abinzibira nandeetera nga naye birye supiidi mu kimunyugunyu. Kale omwana takulaba kabaani takusanga kundeetera ki buzibu, kuba n'amazzi baŋŋaanyi okugakuwa. Ne mugamba neeyanzizza olwagira nensigalawo, ne batandika okunyumya ko muganda w'omukyala, naye kati olaba oyo Munnayuganda akulemye okusaddaaka, ni gogenda okusaddaaka. Omufiripayini yabalema, Omunakenya n'abalema, n'Omunnayuganda abalemye, ate ako Kannayuganda kabadde nakatono kuba bali eri bonna baali bajayanti, naye oyo abadde mwangu wa kusaddaaka kuba tusigama nti abadde munene nnyo ekiri awo. Nawuliriza ne mpulira nga ate okuwunga nyongera bwongezi kola ki, nyongera bwongezi kuwunga. Munnayuganda n'aŋŋamba naye owonye, w'osimatuka wano ddayo owa obujulizi kuba kyonna kye babadde bagenda okukola obadde newamu tebagenda kuddamu kulako mirembe gyonna. Oba saddaaka simanyi saddaaka ki gye bali baagala okunsaddaaka, oba ey'okunsalako omutwe, oba eno saddaaka ze batera okukola ne bakuyingizaamu amagini ne bagaba nga gakutambuliramu nga totegeera nga olina kayimba mwoli, simanyi. Ne batandika okuntiisa abaana. Kati omukozi oyo yabuuza omwana, naye lwaki Shamusi ono mumuza ku office, lwaki mugamba mubi? Kaakaana mbu Shamusi yasaze emifaliso byaffe, yagenza salasala emifaliso wakati ejya maama ne taata n'ejaffe ne kapeti zaffe zonna. N'amugamba okakasa mbu maama wate bwe yayogedde ku office. N'amugamba layira, akaana ne kalayira. Nagamba bugambi sina kyakola, kasantuka ku office kiba kikoze eki kiwedde. Naye nali manyi banzi kuba yabagamba akamuzeeyo wakane mugamba sigenda kudda wakangenda kweyambula wano, tandika okujjako olugoye lumu ku lumu. Jukira bati abantu bati omuntu okweyambula, ate jukira twali mu town, bati omuntu okweyambula n'okuba endulu. Ntandika okweyambula nga wenkuba endulu ne bankwata ne bansirisa ne bagamba tukwegayiridde tokuba ndu tugenda kuzaawa ku office. Kati ne bansindikira emmere. Bwe bansindikira emmere ne njekengera emmere mukama wange gy'amaze okulyamu, nze gye mba nkola ki. Namugamba engeri gye maze wiiki namba nga sirya era sigenda gikola ki, sigenda girya. Ekyo nakyo ne kimwongera busungu. Ne tugenda ne tusula ewa sisita w'omukulu enkeera ku makya kuba banzigalira mu ruumu mwe banzigalira kuliko enzigi bbiri, zonna bagenda bateekako kufulu 3 ne ngamba bamuziteekamu oba temuziteekamu, Katonda yakola ki yamanyi. Nze kasamba nga nzize ku office kyekyo kakyenjagala. Era enkeera ku lw'omukaaga bankeeza bukeeza okunza ku office. Mukunziza ku office ne bankebera nga kakabe kapali bakakwata ne bakayisamu bwe bati engalo oba ku kugulu oba mu kiwato nga bakebera oba balabe kikyenzibye, simanyi nange. Era basanga sina n'ekimu kye nalina, ne baŋŋamba ndi mulogo, ndi sitaani. Kuba omukyala yali ampadde dryer nenjirekayo ge magezi genda. Kati bo baali baagala kunkwatira ku dryer eyo, omukyala gye yakola ki banziguleko omusango. N'olw'ekisa kya Katonda nze dryer nagireka mu ruumu mwe nali mudire mwe nali nsula. Omukazi ne kimwongera obusungu
n'abagamba siziinawo ssente ze emyezi 2 era ssente ze ez'emyezi 2 tebazimba nemba nga nkoledde ki bule nene ngamba kasita ntaasizaaki obulamu ssente ekolwa mulamu omukyala n'atambula n'agenda naye nali ngenda mukubira ku ofiisi ne bambaka ne baŋŋamba totuleetera wano obuzibu omukazi n'adduka ebweru n'afuluma ne muganda we ne bagenda ne bankwata ku accommodation ne bansiba omwezi mulamba nga banjigyeko essimu bansibidde mu kasenge omwafiira abaana abasatu be nali mmanyi nembeera omubwomu nga tewalina gwe bakkiriza kundaba ndi wakati w'ekizimbe siina gwe mpuliza kaabaani naye nga bantadde benyini ekisenge mwe bansibira omwafiira abaana abasatu mwasooka fiiramu Munakenya ne kuddako Munakenya ne kusembyayo mu Philippine bagano bo nga batya okuyingirayo nga kebe emmere bagiyisa baggulawo ne bagisindika businzisiwe bati gwe n'ogijjamu nobaleetera puleeti ebweru jjukira batukuumanga oba bakuuma kisimanyi nensirika nenguma mwezi mulamba nga siina gwempuliza naye nga omanyi bannayuganda nti owulidde munno ku kisenge ekiddako waliwo eddirisa lye baali baasiba nenkuba eddirisa nenyambuka waggulu mu kinaabiro netandika okukoowoola omufiripayini eyavaayo nangamba kiki nemugamba ewali oku bannayuganda nangamba ye bannayuganda bwe bano gye bali kwe kumpitira omu ku mukwano gwange gwe nali mmanyi nali sisuubira nti ali mu ruumu yeddako najja ne tumenya eddinisa netandika nga okuyitamu nga wenzira eri wempulira abajja nembuka nenzira gyembajja kati nga wempulira nga bajja eddinisa mbuuka nenzira gyenva nenzizawo mpolampola nga tewali awulidde n'ogu kati nabo gundi atuletera emmere wamala okugenda nga nabo babuuka bajja eno ewange nga tunyumya nga banzijjako ennaku nga neerabira buli kimu kyemba nkola kyemba mpiseemu nti engeri gye mwalimu omuzimu oyo Munakenya yafa obubi oyo yasembayo okufa kuba tetumanyi kiki yafa yenna yeeyonoonera yafa omusaayi ne gumuyita mu nnyindo mu matu eno yonna ne gukulukuta omwo mwe banteeka nga mutiisa naye nga nina kukola ki nina guma kubeeramu naye ngaekinyimirizaawo kimu saala yokka nga yali enyimirizaawo kati olwagira mbuuka nzira eri mu mukwano gwange eyo yanzigulira nasangayo naye bannanga abalala be nali mmanyi kuba bo bakola myezi mu kubasangayo bampa ku bintu ebyokukozesa olwagira ngenda okuwulira ebisumuluzo bigula nga nkyali eri n'engeri gye nayingiramu wansi w'ekitanda saategeeramu abaana bannonya ne bamagamaga nga tewali n'ogu andaba omu ku baboosi baffe abo abakola ku ofiisi nga alina gwaleetedde ebintu baali bamutumye ebintu kati nga alinga ayina oba ekimuwuliza nti wano mu eri yeno mulimu omuntu owokusatu n'agenda nadda aba agenda avaayo akomawo nzirayo abaana neŋŋamba owaayi kansooka engumirayo naye nga mpulira nziyirirayo bwe yamala okugala bulungi oluggi ngenda omuwulira nga ali eri mu ruumu gye nalina okubeeramu nadduka emisinde okudda mu kakuubo ndage nti nno obwedda ndi mu kakuubo mwe nina okukola ki mu ruumu gye nina okubeeramu kuba baali okufuluma naggala luno nange kwe kubuka n'enzira eri ngenda okuwulira ng'akoze eki agudde wazza nnambuleko oba gye ndi kwe kumpita shemusi konze wangi nga natuuse eddeeri ne baggalawo ne bakola ki ne bagenda kati awe nafunira access kuba nali nkyalina ezo ssente ze baali bampa ez'omwezi komu ku Munnayuganda nanga naye Moira lwaki tokwata mitwalo nga 5 n'ogateeka n'okwata n'ogula essimu ne mugamba kubulire muganda wange ezo ssente nyingi ezikwata ziteeka mu ssimu essaawa zino essimu zange 2 bazikola ki ziri ku ofiisi baziwamba
nangamba kati ogenda kubeera wotya kuba ffenna tugenda kolaki tugenda genda ni gogenda onyumya naye ne mugamba kale kinene nnyo kankwate emitwalo 2 ngula kaki akasimu ne batuma omuvubuka tuleetere emmere omuvubuka yatuukayo n'agamba ate essimu ya mitwalo emeka 2 essimu ya mitwalo 25 n'ajinguza emitwalo natusaba emitwalo 3 nenga waayo Munnayuganda kwe kumpa layini ne communicatinga ne maama wange netandika okubira abeewaffe nga wenkaaba mama kwe kugenda ku office eye Uganda n'ababuuza lwaki omwana mumugalira yekka mumusobola okubeera omumwekka n'agamba just tubadde tumuwamu punishment tubadde tumubonerezaamu katono tayagala kukola mama n'abuuza oyo nannyini office n'amubuuza ku bbanga ly'omaze ne ku myaka gy'oliko togenda tokolangako mirimu ne gikulemerera guno gwe wasookerako era gw'osembeddeko omusajja n'asirika ne babuuba mama ne bamuwuuba nga mama ayagala kundaba nga bamutambuza mama kwe kusitula omu ku bantu be n'agenda nabo wekumpa essimu ne bamuwooyawooya nayogera ne maama nga nkaba ne mugamba mama embeera mbi ndi mulwadde tebatwala kuwadde mu ddwaliro embeera nze katerumu gye mbeeramu mwafiiramu abaana n'agamba atofaayo genda kudda n'ababuuza omwana mugenda muzza oba koba tugenda muwa omulimu ndowooza wayitawo ennaku nga 3 kwe kunfulira omulimu ewaba Egypt eyo muba Egypt balaba nti si complaininga siriko wadde teba complaininga si complaininga ba office ne bajja ne banzijayo nange simanyi lwaki ensonga lwaki banzijayo naye nga office nze kyemmanyi oyo office yange obusungu bwonna bwe nninako kubira ba human rights ne babatiisatiisa okukola ki okunzija eri kuba oyo mukama wange yali owokubiri yali anguze ssente nnyingi ate bati tebagala nveeyo oyo yali ayagala okunsaddaaka ne banjayo mu weeks mmeka 2 mu kuvaayo ne nkomawo ku office era ne baddamu ne bakola ki ne bantuuza weeks endala 2 nga tebampa bakama naye abaana abalala bajja ne bakola ki ne babawa abantu okumanya nga office eyo yali nzibu buli mukama wange gwe baafunanga mukama wange yaddako bamugamba oyo mutulugunye ekisembayo nga nsula ku ttooyi kwennyini kwenina okukola ki tekuli luggi olina sula kaseminti poza okuteekawo ekisuuka ng'omukyala awoza kimu batugamba tukutulugunye toli mulungi oli mubi shemusi oli mubi totegeera oli majinu oli mulalu era abaana bonna batandika okumpita majinuuna naye ngamba owaayi kankole n'olunaku olwanjijjako obuwaya kwe omukyala okujja n'angamba 7 zuukuka ogenda okole 7 ogw'ekiro ng'olwedde emirimu ngikoze eki ngimaze n'angamba wano batugamba tukutulugunye batugamba tolina magezi batugamba oli mulalu totegeera n'emmere tetulina kuwa nengamba naye office enjaga zaaki eyo nensirika nemuga kati sigenda kukola nziza ku office sigenda kukolera omukazi n'akwata ekiggo n'akinkuba nengamba kati obona omukolere ki nensirika nengamba waaye kuuma obuntu bulamu kubanga bagamba omusiise takola ki teyejjusa nemuga kati nzira ku office nanga tojja kuddayo nemugamba nzira ku office ne bakwata esawo yange ne bagikulula paka wabweru nangamba fuluma kutwale ku office olwali okutuuka wabweru wa geti ne bagiggala nenkubira aba office ne bagaana okunkwata ne mbaweereza message ne bagaana okunziramu nentandika okuba ogugi nga wendeekanira ebweru omukyala kwe kujja nankwata nanteeka mu mmotoka paka waabwe ewaabwe gye yampeera omuvubuka eyanzizawa ku office tuuka ku office mbabuuza lwaki mugamba abantu nti no ndi mulalu sitegeera nga bagamba ago totubuulira tolina kyotugamba tolina gwe byumba byonna bikulemye ne mbagamba lwaki buli nyumba gye munfunira mugamba bosi nti bantulugunye ne basirika ne bagamba tobako kyotugamba ne bankwata ne banteeka mu mmotoka nange simanyi nakumanya office eyo oba nali nagikola ki simanyi kinagikola
wali taundoza wiki era endala emu ne banfunira oyo boss eyantuga okutuuka okwetamu okukomawo e Uganda nempulira nga Saudi entami nga nesete zokolera tebazikola ki tebazikuwa buli mwezi gwomalayo okomawo ku office oba omwezi gunatera okuggwako mukama we nakwekyangirako ngoba alinga aliko ki natandika nemuvaamu olutalo nakoma ate office yaffe tewa mukama waffe se muntu mulala nga tebasose mubawa sente oli zaabakoze eki zaabakoledde era nze navayo office nga tensasudde nga n'emyezi gyemmanja bagaba sina seteneegi gyemmanja sina nusu n'emu gyemmanja bosi we yali akutugira ki ono bosi wange yasembayo oyo owokuna oyo gwe nalume vivi nempulira nga bintamye nga Saudi entamye nga n'obulamu ki yakola ki twatuka yajja bulungi nangula ne baŋŋamba abosi mulungi geno mukole ki kwanza asikiinaako buzibu kaŋŋende ekyandeeta kukola ki kukola kaŋŋende nkole tutuuka twasayininga nakusayininga kuba oyo bosi yali alina kungula myezi angule yali asose kungula myezi 4 nziremu addemu angula emyezi emirala nga baŋŋambye tyasooka angula emyezi 4 ankomyewo ku office tulabe oba embeera zaabwe nnungi ndyoke nzireyo nkole contract kuba contract yange yali efudde nga nina kuddamu contract buto gitandika buto ng'eyakava e Uganda bosi wange oyo netubeerawo nga wakulongoseza balina amasabo obanga 6 n'ogalongoosa ebintu ne bikwambala ebintu ne banga ebikutuga emijini ne gibanga gikozesa ng'omuntu n'omala n'okumala nga gikozesa nenkiyitira mu mikwano gyange ne baŋŋamba agwekanya kukimukola ki gwekanya kimu kusaba olaba wangula eri ennyumba gye bali bagenda okusaddakiramu gye bakuyingizamu n'omusota kati olwo gyessaaga amasabo ng'otawangule guma okole ki odde ku office emyezi gyo nga giweddeko ena naye tokkiriza kuzzaayo konze kaale kati twabeerawo netubeerawo nga tuli bulungi nga mukama wange oyo agamba Shamusi mulungi Shamusi akola bulungi emirimu naye simanyi omusajja gye kyamubangulira ne bagamba ate tuddamu muwa mmere mbo emmere gyalya nnyingi ne ŋŋamba emmere obumere nga waliwo obugibwa nga waliwo obunga wa cubes nga waliwo n'amata kuba nali negulira ekikebe ky'amata nga ndi ku accommodation nenkwata obunga obwo nga bwenfumba ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulo nenkola ki neŋŋamba kasita bandeka nenkola ki neneefumbira obuugi emmere ne batakola ki ne batampa kasita obuugi bweka bukola ngaki ng'emmere bwakya lumu nga olwo nakakolayo zaali wiikisi 3 kitundu mukama wange nkola bulungi emirimu baŋŋamba nongoosa essabo lya mukama wange mwatula ne banne basajja banne nemala bulungi oddirongoosa n'omukyala ne bajja nazaalawo omusajja ne babeerawo nga nnongoosa nga bali wabweru nenongoosa bulungi ne baŋŋamba oba omaliriza yange odde munda nenzira munda nenkola emirimu gyonna nengikola ki nengimaliriza oyo kusaawa zaali 5 ez'ekiro nembagamba baba mama maliriza essaawa yange yakola ki yakummula naŋŋamba asooka oyoze engoye nenjoza engoye nenzimala nebanga kati ebisiimuula ebyo nabyo biddemu buto olwedde byenamaze okwoza biddemu buto nkole ki mbyoze koze sikayana nammwe okukola obukozi ekintu ekyeddakiika 2 nenzamu nenjoza ebisiimuula nenzamu nembyanika ngati kyebaagala okukola nembagamba kati ngenze kwebaka nebaŋŋamba kaali kati ng'osibudde mugenzi kwebaka oba siibudde mugenzi okwebaka nawe ki ekyaddirira wenabasiibula nga ngenda kwebaka ngaemirimu gyonna giwedde nenyambuka waggulu jjukira ruumu eyange baali tebagikola ki tebagiggala nga buli yayagadde yakola ki yayingira kati nali ndi ku imo
nga nina emikwano gyange tunyumya nalinako emikolo ku imu kati obudde zali sanga 6 awo kitundu nembeera ku imu kati nirabe nali nyumya nawo nembagamba omanyi kansooke ngende nsooke netawuluze mugenda okwetawuluza olugi lwa toyi nendusika lwali lugumu mukulusika ne lwekuba by accidentally nenyingira lumu yange nendoza nti bakama bange tebakoze eki tebawulidde kuba nabo bali bagenze kwebaka kati nali ndi awo nga kyali ku simu yange mukama wange omukyala kyava ajja nangamba lwaki nkuba nambuuza lwaki nkuba enzigi ki ekindetedde okugala oluggi ennyo ne mugamba sigenderedde mugamba tisigenderedde nayagala okunkuba oluyi nendwewuma mukulwewuma nawulira obusungu nangamba yimuka ogenda okola emirimu 7 ogwekiro konze mama emirimu olwedde sinawo mulimu nagumuki gwasigadde mbwewakiri genda oddemu ebintu oba oddemu ennyumba nnamba ne mugamba essaawa zino buno obudde obwange bwakuwummula 7 gwakiro nangamba tobinyumiza kale yimuka ogolole ne mugamba naye okuva ku makya nyimirira okuva ku saa 12 paka saawa 5 ez'ekiro nga situdde namu n'okulya emmere kwa lutalo n'okunywa obunywa amazzi kwa lutalo mwagala mbirye nga nyimiridde nangamba yimuka ogolole konze sigenda kugolola wakiri mumpe nga isaawa 2 nga natera okumaliriza emirimu nkole omukazi we yali ayagala okunkuba oluyi nendwewuma nawulira obusungu kwe kufuluma nagula olugi lwonna ne lwasamya nanga toluggala nenzira ku byange nendowooza nti olutalo lukoze eki ekyo kiwedde nali ndi awo omusajja najja natandika kumbuuza kiki lwaki shamusi lwaki koza ate nkoze eki lwaki okubya olugi osula otambula ne mugana nsula ntambula emirundi emeka gyowulira nga ntambula nangamba lwaki okubya olugi lwange konze ndikubye sikoze eki sigenderedde omusajja kwe kunjo kyoluyi nempunga nemugamba nkoze eki ati nangamba mpe essimu neŋŋano gimuwa ne bajjawo essimu yali essimu emu endala yali ku kyaja ngaendala ngikozesa okuwaako endala wifi nga negulira data nangamba wifi ogijjewa ntukwa wifi kuba byabatabuula engeri gye bali bamanyi kisigula tebasuubira nti negulira data nga bamanyi ndi ku wifi yaabwe ate nga ne wifi tebagimpa ne bakwata essimu esooka nakwata n'eyokubiri nawuliriza ani gwenjogera naye engeri gye nali mu gurupu eya imu tebategeera nti lulimi kiro tukola ki lwetwogera nawamba essimu zange 2 nangamba fuluma okole koze sigenda fuluma kola mpe essimu zange nansika nampadula nanfulumye wekisenge kyange nanjo kyolulyo olwokubiri nakuba ebikonde mu mbiriizi kati nange mukuvaako waya nange nemuddiza kuba bali batuuse ku extent nga ezange zikoze eki kuba nabegayirira nembaga mu nsonyi olugi lukubye sigenderedde nagaana nakuba ogusooka nakuba ogwokubiri nazzako ebikonde nampadula kuki nansika ku madaala kati mukunsindika ne mubwako amataayi ne tukkirira ki ffenna otwakkirira omukyala nga woza kimu shamusi tokikola tosobola kulwana ne baba ne mugamba wanzirizaamu okunkuba mu mukuba jjukira omusajja yali mujaasi we yaddamu okunkuba ebikonde nange nemuddiza ne twekuba olutalo ne lubanga olukola ki olubanga olutawulukuka ne mugamba mpa essimu zange nangamba fuluma enjuyi yange ne mugamba fuluma enjuyi mpa essimu zange nakwata enene nagimpa nasigaza iphone ne mugamba ne iphone njagala mpa essimu zange zonna nazikwata nazikola ki kuba iphone yali emuluma ennyo nazisigaza nga jagala osigaza kati awo oyampa essimu nangamba fuluma ne mugamba ensawo yange esigaddeyo nangamba genda olete ensawo yo kati mukwambuka awo bajjirako ne mukyala we
ne bajja nga bakola ki nga bangoberera ne kwata ensawo yange mukwata ensawo yange nangamba ensawo gituuze wali eri nenjiwummuza kuba nali mu nyumba yaabwe oli mujasi olwedda nkubye mukubye saagala lutalo nga njagala at least olutalo lukole ki lugwe nenteka wansi ensawo ne bakunkumula ensawo ne bagikebera nga temuli kintu kyabwe neki nekimu ne bagamba kati bakoze batya okukola ki okunsibako omusango nali nzizaamu ebintu mu nsawo esimu omu ku mwana wako imu nankubira mukunkubira jukira nali nina okulisiivinga ki esimu kuba batunuulira nga balaga nti esimu nina ogikwata bawulire byenjogera era olwakwata omu yali ankubidde ne mugamba nindaako nkyali naani ne bakama bange olwali okugjako esimu mukama wange teyamanya ki kyetukoze eki kyetuwogedde kwe kumbaka ne bambaka ye ne mukyala we ne bankuba wansi omukyala n'ateeka mu evivi n'atandika okuba omutwe ebikonde omukyala omwami n'akwata muno mu mimiro n'atuuka emikono gina gitaddeko amaviivi ng'ayagala kunzijako essimu nga bonna kyebalwana kintu eki kunzijako essimu ani akubye essimu nenginyweza netandika okukuba enduulu nalaba eddoboozi nelituuka gye nelifa kati nange amaanyi gye gaava nasooka nenuma baabali nevivi ekifi nekivaako omusaayi nengunywa nengumira nenuma mama emikono gino buli wenuma omusaayi nywa bunywi nga sikyategera kigenda mu maaso mukunywa omusaayi kuba nanywa omusaayi mungi era nategeera maze kutuuka ku ofiisi nga omusaayi guli wano mbulago era nakati sinagenda mu ddwaliro kuba nakatuuka sinagenda mu ddwaliro omusaayi mba nguwulira waneeno ku mutima waneeno mukunywa omusaayi omungi baba we yasesetukamu bwati kwe kumukuba luno olukokoola mu kifuba nemukuba nasesetuka netuddamu netulwana buto nekuba mama nekuba baba nekuba mama nekuba baba nga buli ansemberera buli akuba gwenkuba buli ankuba gwenkuba nenwana n'abantu aba babiri nenziramu nembalumaluma kati omukyala ye yalaba mulume bati omusaayi omukyala nadduka mukudduka nazalawo omusajja kwekujja omusajja nayefuula abadde takola ki tandiiko nabalaga ebiwundu nti mbalumyerumye bonna bajjudde ebiwundu ti ndi mulalu ndi kalibaani simanyanga ndi majinuuna buli kimu ne bakimpita omulalu omusiru atategeera enkima simanyanga omulogo simanyanga sitaani sheitani byonna ne babimpita nensirika nazala omusajja weyajja ne baneetawo ne babanga abakolaki kuba teyategeera ki kigenda mu maaso kasa yawulira endulu gye nakuba jjukira yali mulwadde neyewawaliriza yayambuke waggulu ku madaala kuba nali nsula waggulu ewasemba najja awo ne banneesonyiwa omukyala ne bamubuuza kiki n'agamba nti oyo atukubye kubye ffenna afuuse mulalu nazala n'agamba ate nobadde munoonyaayo ki muffe naffe tetumanyi atukubyekubye tolaba omusaayi omusango ne gudda ku nze naye nga zenna muno mwe bantuga nazimba naye nagamanya gakuba abantu bali sigenda balimba nti oba nagajjawa nange simanyi nalabirawo nga nkubye abantu aba babiri mama ne baba nembasinga ate nga baba yali mujasi gundi nazala weyajja ne bangamba parking ebintu ne parking ebintu byange ne bangamba kirira ofulume enju yange nenzikirira kuba era mu nyumba nali siinamu kyange nali sina kyenjagalamu nenfuluma naye nemugamba njagala kunziza ku ofiisi kuba enyumba yalinga amaka gaali lubiri lulamba geeti esooka n'eyokubiri amaka gaali lubiri nasisiina wentolokera oba wenyiza kuddukira kati awo nali nzikirira baba nakwata nateeka mu gundi bayitayo batya mu basement mukunteeka mu basement eyo ne bansibirayo musajja nateeka amasasi muki mu mundu n'agamba kengeza nkubira poliisi we bawulira akadde ka poliisi okuva ku geti eyokubiri okuva ku geti esooka eyokubiri ngenda kuba mulambo kwekubira omu ku mukwano gwange ku imu ne mugamba okimanyi babadde banzita nangamba okakasa nangamba vaawo nayo muyira
osaagasaaga ne mugamba nedda sisaaga nangamba naye Moira osaagasaaga nnyo va mu by'okusaaga ne mugamba babadde banzitira ddala kati kwe kugenda ku imo mu gurupu n'abagamba nno Moira babadde kuba bamanyirya Moira ne Empress wa Empresario Moira King herself kati n'agamba nno Empress babadde bamutta abaana kwe kungubira essaawa eyo ne bampereza ki data imbere online era oyo yennyini gwe nakubira nansaba address nansaba location nansaba n'enamba z'abababa kati zonna enamba nenzigabira abaana bonna abaliko ku imo abali mu inbox yange ne bambuuza tumukubire tukole tutya ne mbagamba ate mumukubira kuba mujja kuleeta obuzibu ssaawa zina gyagamba nti mbadde ku ssimu ate njo kyamasasi ga bwereere enkeera oba ye naliko katonda ki simanyi waye musajja yali aŋŋambye tanziza ku office enkeera yakeera bukeezi ku makya ne najja naŋŋamba yambala tugende kwata esawe tugende nankwata nanteeka mu buutu y'emmotoka wali mabega gye najjira mu buutu gye najjira ne bbaaga yange bantuuzeeyo ne bambikirayo mu buutu paka ku office twatuuka ku office nga tebannagulawo ne tumalawo essaawa endala essaawa nnamba ku office paka we baggulawo mu kuggulawo najja n'engoye ez'obujulizi nga zijjudde ki omusaayi ne mugamba atwala ku poliisi baagaana kuba bamanya omusango gwali gwani gwa mukama wange be bannumbagana twala nokuva ku saa 7 paka saa 9 ez'ekiro be bannumbagana kati nga batyo batwala ku poliisi ngera balina kola ki balina kuntwala ku office bagulirire era ku office subira bagulirira omusango gunsinge kwe kuwulira nga neetamiddwa nenyiddwa yajja n'ebiwundu bye nga bisibye plaster n'engoye za mukyala we nezize nga zijjudde omusaayi n'abagamba oyo mulalu yatulumye out of the blue yatulumbye mu kisenge kyaffe era omusango ne gukola ki ne gunsinga office n'ensingisa omusango n'ensiba neddamu n'ensibira mu ruumu eyo yennyini gundi abaana mwe bafiira nga temuli muntu tolaba kasana towuliriza wadde ku mmotoka tolina kyowulira okugyako abatambulira waggulu ku kizimbe kuba gundi ya fulonga 6 bwowulira abawansi n'aba waggulu kati awo we nalaba nga binsobedde kwe kukubira Dennis owako imo bamuyita Dennis God is love ne mukubira ne mubulira embeera yonna gye nkola ki gye mpiseemu ne mugaa Dennis mbadde nfudde naŋŋamba kiki ne munyonyola buli kimu Dennis n'akubira papa ne bantuuza kati kwe kuntuuza kwe kukuba olukiiko ku imo ne bakuŋŋaana ne baŋŋamba mbabulire buli kimu ne mbabulire okuva we gyatandikira paka wenkola ki wendi era kwegamba aba imo charity foundation be banwanirirako okulaba nti nkola ki nva kuba bakubira aba embassy ne bakubira maama wange nga bagala bagende ku office bakole ki bababuuze ki gundi banjijeyo awo netujja nga twogerezeganya ne baŋŋamba bagenda kunyamba bakole ki banzijeyo era tebansuulirira buli dakika balinga bankubira kuba awo nadira ku office basooka ne banjjako essimu okumala weeks 2 nga sina simu n'emu naye nali ndi awo nga baleeta munnayuganda omulala nga ye yatoloka naye nga ekyatumutolosa gaali majiini nga ennyumba bamugula ne bamuteeka mu nnyumba eyo gye bamugulamu nga temuli muntu n'ogu era gundi bamuleeta netandika okukozesa ku ssimu ye njukira we nali mu bbuutu y'emmotoka nasala amagezi amangu nenjijjamu layini yange yeeri ziri endala nenzireka mu ssimu ne bazitwala essimu zaali 2 netandika okukozesako essimu ya mukwano gwange nenjogera n'aba imo nenjogera n'emikwano gyange ne maama wange ne mbagamba basale amagezi agakola ki aganzijayo kubanga obulamu si kyakikola ki nywedde omusaayi tebanzijanjabye mu mbirizi bankubye paka nakati mukyannuma tebampa wadde akaweke okugjako obuweke bwe nagula
bwe namira panado yekka wana sina peke endala zenyinza kumira awo nali nkyali awo nga binsobedde mukwano gwange omu sigenda mwatuukiriza linnya kubanga tayagala nnyo mwogera weyajja nemuyombesa nemukabula mwagala emikono mujagala nga giri bulungi egiri mbizibu temujagala nambuuza empress kiki kyoyagala nemugaa sina kyembaagaza kubanga olwedde obadde mukwano gwange wokulusegere naye naawe olaba ovuddemu wadde ka message nangamba kikyoyagala tiketi kiki nemugamba tiketi era nasindika sente za tiketi nga kuliko nez'ebintu naye banguliza tiketi yokka ebintu ne babisigaza nga kuliko ne national ID yange baga bagisigaza awo simanyi oba ndigifuna oba siyigifuna bawooza kimu tusindike sente endala okitegeera mbwe era tusindika akakadde kamu n'ekitundu akajjayo ebintu byange naye era kasita kati nakomawo ndi mulamu era nyongera okwebaza aba Imo Charity Foundation nenebaza ne mukwano gwange oyo mwebazaako ensusu olw'okunsasulira tiketi mukwano neyanziza nenebaza na buli muntu eyambeererawo okutuuka okuvaayo nenebaza ne human rights abanwaniririrako nga baagala okunzita nga baganyira okunziza ku office mukwano gwange oyo yampa ku ssimu yanjazika ku ssimu kuba namusanga naye adi desperate nga talina kyategeera kiri ku nsi baali bamuwa empeke nga empeke ze bamuwa zimujjako nga takyategeera era nga amasimu abeewaabwe nzayogereziganya nabo buli kimu yeyanyambako n'okunyiga muno mbulaga okukakkana okutuuka okukomawo oyo omuwala yakubira bbaawe akola mu gavumenti kati oyo omwami nakubira embassy olwokuba yali munene mu gavumenti embassy neryokwelwanirira kwani ku muwala okutuuka okukola ki okudda kuba yali yeetaaga travel documents naye bino ebyobakubira ebyafaffafa tebakwata masimu tebagakwata pozi ngaoleseeko message ate katonda nakuyamba ne bazisoma kuba buli nsi abaana ab'enjawulo tusigamba nti oba osindika omuntu ogwo abaana buli kana kubasindika message tagenda kubeera ku muntu omu okugjako nga ovuddeyo ne famire yo ne bakulwanirira awo osobola okugamba nti notaasibwa oba n'abantu bo abakumanyi oba abayinza okusobola okulwanirirako naye byogamba nti notwesigame ku embasi teyina kyeyamba ekitegeeza nti kampuni zeeno zibaguza kampuni ezeeno ffe kasita zitufuna nga zituguza abeeri okitegeera kati abeeri be batutunda mubaki mu bakama baffe nti nikesi oba olemereddwa kati mukama we yakugulayo okuva e Uganda baba balina okuzayo ku office neddiza mukama wo ssente oba nemuwamu omuntu omulala kisinzira bbanga ki lyokozeewo okolayo omwezi babaddiza kitundu okolayo emyezi ebiri era babaddizaako kwota yaazo eziba zikoze eki oba obaddizaamu omuntu omulala okitegeera ate ofisi zeeno waabanga nanyini ofisi yeeno tagambye weeri timumute tebakuta wagamba nti osigaleyo newoolaaja nokukola ki tovaayo olowooza nsonga ki ezimu ezireetera omuntu ezireetera nanyini ofisi yeeno okulema okugamba ofisi yeri nti omumute anti kati olumu baba baagala oba kumalayo sente zaabwe oba okitegeera kuba olina okukola emyezi 6 emyezi 3 ku mukama we yakugula e Uganda emyezi 6 ku mukama we abakuguze ku office kuba mukama we oyo akubisaamu oba emirundi 3 kusente mukama we yakugule waba mukama we yagula obukadde 15 abalina kugula bukaddaga 3 kuba bagamba oba obugumiziddwako oba olina experience nga buli kimu si kipya naye kati bano nga wakava e Uganda balina kugula 15 either bayinza okugula nga obukadde 15 kuba oba mubisi oba talina kyomanyi kati gwe kifaananyi kikyofuna wano abaana bagenda egwe kifaananyi kikyofuna babatunda butunzi kifaananyi kyotusiigira abaana bavene era batutunda butunzi
singa matu noba tuba tugenze ku mirimu gyaffe gye tuba twagala kuba wotuuka eri passport buli kikukwatako buli ekikwogerako bakikola ki bakikujjako okitegeera tubeeranga basibe tofuluma nga mukama wo tagamye tikola ki fuluma era batutunda era kuba tutunda wenkiraba mukama wo bataguze ani gundi wabati waliwo oba tolina gogenda kukolera office ebatunda mu bakama bamwe esooka ba briefinga before being sold netu brief office ezisinga zi briefinga ezimu nezitutwala ewa gye basomera abaana abasinga gye babeera naye kati ate ffe tetwagende just office yaffe yatubriefinga nga buli we yatuyitanga netubriefinga netubulira ekyokukola netubulira ti kino oba kino oba kino okitegeera naye si bonna nti abaana babagenzeeyo bagenda ne basoma tebasoma batubriefinga briefings kati gwe bisigane n'obutomerera eyo briefing ebyawukanaku ebyemusangayo just kye bayinza okubriefinga olina kubeera nyo strict ku kyemmere naye kati ekyemmere oli oba otuuse mu nyumba y'Omuwarabu tebawuwo okitwalanga agamba nti kati ndeese omukozi naawe oleese omukozi ewuwo akuweera amateeka mu njuyo kikujjako waya aba asobola okutta okitegeera yo Omuwarabu tayagala muweera amateeka mu njuye tayagala ekirala kyebatubriefinga nti tokuuma ssente mu nyumba y'Omuwarabu naye abawarabu oyinza okumugamba nti nsindikira ssente nakubuzaabuza wiiki nnamba oba omwezi ne guggwako ate nakwongera endala nga kyayagala olumu kukwatira okuba kubba ssente ezo zebaba bakoze eki zebaba bakuwadde wategeera wooba ozitadde kyobola abasinga abaana ssente bazitambuliza wano mu kiwato oba mu buleega naye ate mu buleega kiba risiki kuba mukama wa basuubira nti ssente oziteeka mu buleega olina ziteeka mu nviiri oba n'ofuna akakoye n'okasiba mu kiwato wataakole ki wataamanyire ekirala kye batubriefinga briefing endala yambu olina kubeera ne private room yo olina okulya ekyemisana ekyenkya n'ekyeggulu naye nga tebibeerayo omudiika wakuyamba n'akuwa emmere emirundi 2 ogamba alhamdulillah kuba waliwo ne bebatagikola ki tebagiweera ddala woonyambibwa n'onywa obuugi oba n'ofuna obunga bw'obuugi nga bw'onywanga obuugi era oba olina okuyisa engalo mu maaso kuba si buli omu nti abikola ki abifuna okitegeera ekirala weba kuyamba ne bakuwa lumu ne bakuweerako ekisenge ofukamira neweebaza Katonda kuba si bonna nti batuwa ebisenge abamu abaana basula mu nkuubo abamu basula mu sitowa mubeera emmere abamu basula ku bubalaza kasaba kuyamba oba mu ddiiro kasaba kuyamba ne bakuwaki ew'okusula bo baba bamanyi bakoze eki bamaze abaana abali ku kyeyo bangi babonaabona bangi bayita mu bintu ebingi omuntu atagenzeeko ku kyeyo nga togendangako ku kyeyo omwana ne wali kunnyonnyola nti mama mpita mu kino oba sisita mpita mu kino oba muganda wange mpita mu kino oba mukwano gwange mpita mu kino toyinza mmanya omala kwetuukirayo n'omanya ekikola ki n'omanya omuliro oguliyo oba obulungi bwayo okitegeera abaana bayita mu kusoomozebwa kungi bangi be bamma emmere bangi be batulugunya bangi be bakuba bangi nga ne omusaala amaze emyezi nga 6 tagikola ki tagulabako ate nga akola nnyo bangi abatafuna na budde buwummula nawummula essaawa ngezi nga 2 bana buli omu ayita mu mbeera nga ye naye ofuna ewantu ng'oli emmere emirundi 2 omusaala gwo gutuukira mu budde ofukamira n'ogamba alhamdulillah neweebaza Katonda era omwana waafuna ku kiyumba kuba ebiyumba si birungi buli kiyumba kiba nekigisoomooza naye wofuna ewantu n'ogamba wano kaleekaleko okusinga gyenkoze eki gyenvudde omwana olumu n'aguma n'akola ki n'atula naye abaana bayita mu bingi amajini gabakozesa emisota gibakozesa emisambwa Omuwarabu ayina kye bayita oba sita
nze sitaani oli okuva nze nyinza namugeregeranya katonda ayawukana mu kututonda natuwamuka natukuuma n'ebyagala okwenkana katonda ene Uganda buno bwe tuyina oba buzzukulu bunnakataano simanyi kuba buno bwana ku bintu ebiri eyo abaana babagula olumu nga babaguza okuva ene Uganda ng'ekibaguzisiza bawongayo basaddaakira bintu babagula nga buli omu alina mission lwaki abakukoze eki akuguze buli mwana alina embeera gy'ayitamu eyiye gyatalisobola kunnyonnyola naye abamu basirika busirisi ne bagamba kangumira embeera paka wenkolaki wenvaayo naye omwana nga oba oli eyo ng'olina engeri gy'osobola oba okufuna n'okwataka vidiyoko mu kimpowooze n'okasindikira mu mikono emituufu oba aba human rights oba aba ministry of labor gender oba abamu abaana abasinga bali ku imu abasinga woba osobola okasindika okufunayo omuntu kuba naba imu charity foundation n'okasindikira omu naaba nga tagenda kasaasaanya okamuwa n'akatuusa kuba ministry oba nekatuusa ku bantu abalina okukununula okikola oba tokikoze era ogenda kufiira mu kiyumba nga teri amanyi buli mwana mu kiyumba teri akumanyi tubeera mu biyumba nga munno ali ku neighbor wali eri naye nga tasobola kubuuka kujja kukuyamba nga tasobola kujja wadde okukubira enduulu wabula bakutte akola ki olaba kati era mbakubiriza nnyo mba musobola okwerwanirira nga musindika obujulizi oba abantu bafa nnyo obujulizi n'obusindikira omuntu oba wa luganda lwo ng'omwesiga omuwa obujulizi obwo n'abukuumira oba n'abutwala mu gavumenti n'abutwala gye bulina okugenda okutaasa kati ate abaana abagenda ku kyeyo nze sikyakkiriza mwana agenda ku kyeyo naye tosobola kukubiriza mwana titogenda omuntu newamunyumiza ebibaddeyo agamba tirisika ngende mbikole ki nange mbifeesinge amala tukayo n'amanya ekikola ki ekiriyo naye nga gavumenti yandibadde tesaana kutwala abaana mu nsi z'abawarabu ne batwala bakiri mu nsi endala kuba abawarabu bo sina bantu biri bisolo kyensaba gavumenti erwanirire ku baana ate bandibadde bateekawo eryo etteeka nga bwe baali baleese mabegakaawo nti gavumenti ye Uganda yali etaddewo abantu nga bagenda bakokona nju ku nju nga babuuza abaana kikyokola ki kyoyitamu ate abaana ne bebabuuza bandibadde open ne babuulira gavumenti ne bababuulira ekikola ki ekituufu kye bayitamu gavumenti yandibadde erwanirira nnyo abaana netabasuulirira nti omwana waba akubye esimu ku embasi bamudduukirire kuba tumanyi essaawa ezo baba bakutta tebamanya essaawa zino oba oli kuki gavumenti yandibadde eteekayo nnyo omutima oba omukono ogw'ekyuma eri kuba Kadaama ne basse Kadaama kuba baana bangi abafa baana bangi abafiira mu biyumba olumu obusonga buba na butonotono bandibadde gavumenti erwana nnyo okulaba nti omuwendo ogufulumya eggwanga gwe muwendo ogukomawo ate neoba nga oba omwana afiiridde balina okuleeta obujulizi ki ekyamukoze eki ekyamusse n'okumanya yafiiridde mu ngeri ki mu mbeera ki nze kyenkubiriza gavumenti yandibadde erwanirira nnyo bakadaama ne basse Kadaama kuba abaana bayita mu bingi